kino wasoose kukwata ekifo kya namba 3 era ne bakulangira kakodyo ki akatuusawo okuba nti ogwera mu kifo kya namba 1 era ddala gwe wafunye bakuleetedde simanyi bagiyita bati apart from DRFO bakuleetedde intention to sue banakugindetera naye njiringi okwanange mwetegerevu ekyewunyisa twabadde eri batulangira omukulu agamba nabbi akabi bamusabye DRFO omusosirwa nga talina kuwadde n'ejo wadde n'emu twabaddeyo babiri nze naye ku bantu abesimbyeyo noono omukulu wa DP agamba nti nabadde wakusatu oba wakuna naye tiyabaddeyo kiba kitegeeza nti omusango gwadde gumukwatira wano olwokuba nti yakumpanyiza okubbira wano akalulu gwamusinze alina abantu bedde bebakwata obukonge ne bakuwa abantu okuva mu bitundu ebitali bya mundamwaya ne bajja ku police station ez'enjawulo tubakwata mujja balaba bali ku police ez'enjawulo twabakutte ffe abantu ngani ze independent nafunye okulu 35 mu kaga mu bona oyo wanu nafuna okulu 37 mu kamu wa independent gwata kasole ali nafuna okulu 7 ubuti 7 buti 7 meka 7 kizito sawu nafuna okulu 287 chobe aluna nafuna okulu 10 8 lukenge nafuna okulu 7 obibiri amwa musanvu mwasa kumbali omugatte gonna wadde omutwalo mu 13 mukakaga mukamu gwabadde omutwalo gumu mu 3 mwaka kadde wadde omutwalo gumu mu 3 mu nkaga mukamu total polling ballot papers zaade mu 88 esawa zina bakulu bano betugambako abantu balina DRFO zaabwe olw'ensonga nti baadde bakumpanya naddala nti oba wetegeeza abaava mu noti bayingira baita badipi abaabona mwaya omulimu gwabwe mukulu ennyo kukumpanya na kubba essaawa zino ekintu ekyabalemeredde bonna kuleeta DRFO zaabwe twatuuse omukulu alangirira gwe bayita tulobal n'abuuza ku mmeeza n'abuuza gwagamba nti owangu ki ekiraga nti owangu nga talinako DRFO wadde n'ejo wadde n'emu essaawa zino wenjogerera ali mu kunoonya DRFO ezimu naye ng'essaawa zino wenjogerera DRFO ezisinga obunkulu zetwakutte atofaayo kukya sente zetwakutte ezimu oziraba ezimu zoyo mukulu wa nu zo zabaddeko obubbi bw'amaanyi so esinga obukulu zebanoonya nzaziina oba kino eza Ferdinand nzaziina olw'obukumpanya bwabwe nabadde ne ttiimu eri ku ground enoonya obubbi abamu bapresident officer nga beekubaana okuba nti bakyusa DRFO tuzibajjako era nzaziina kubanga musango guno ogulaga nti bo bennyini abaga nti nabba babbi bannambe nga beegasse n'akabinja kaabwe ekyenjawulo ekiriwo nti abantu benesimbyeko nabo abamu abasatu bali kusayire yange nebaza nyo security team yange eyankoleddeko kwolwo okuba nga tukwata ebintu bino kintu kikulu nnyo era bwe bulimu ku bujulizi obugenda okukolezebwa nga bukozesebwa mu kooti era ne mwetegefu ndi bweriire okuba nga baleeta samoni zaabwe okuva mu kooti yagwera hakululu abanna NUP balaga nti nokuddewo olutalo galimbalaganya ati olwokuba wamibwa kaadi mu bigambo byogamba nti bakusaba ssente close to million mwenda nekyo kyogere kuba NUP ogamba ekibiina okyagalanye era ne pulezidenti waabwe pulezidenti naye si basanyufu naawe kyekiraga nti si basanyufu naawe aba NUP era tebazituta mu kooti NUP si entute mu kooti nga nagamba NUP ekibiina kinsinga okwagala kirimu ba individuals ab'enjawulo abalina ebigendero byabwe nga bo omulimu gwabwe kufiiriza buli kimu tebakkiriza nti omuntu asobola okuva eri n'abawininga bantu banyini abawinize NUP kadi z'enjawulo lwaki nze bwenayo sooka okiremu namawulire weddeyo ogambe nti no lwaki Jjacob kubataddemu kamera bati wa Jjacob bwapostinga basoose kumposinga liza kuti zinakufuluma ne bajja ekifaananyi kyange ekikadde aba NUP bennyini ekifaananyi kyange nakuwa ku accident abasinga omulimu akimanya ne bagenda maaso ne bakyaliko kipromotinga nga nsinyiza we nti nezijja ku Facebook yange ne mbagamba banaye WhatsApp kiki ekigenda maaso ne bateekako ekifaananyi nensirika tuli awo bennyini abamu aba NUP bannemesezza okuyingira nga wansangidde bakoledde interview case nga bannemesezza okuyingira omugunda ogenda okulaba kiki ekigenda maaso okitegeera so say NUP as right just by individuals abali mu NUP abagifula embi okitegeera kati kuteebereza omuntu wa NUP nga president waffe atugamba nti no tayagala violence n'otuuka
maaso ga presiding officer alangirira n'okwata amatayi n'okwata essuti emi n'ogiyuzaamu mugamba liwa kibiina ekirina emirembe kiba kitegeeza ki ekyo kiba kitegeeza kiki nti no si NUP at large ba individuals abaagala okwefuula nti no bo bali superior abaagala okwefuula nti no bo bakugu mu kubba obululu kitegeera kyova nti nasineewuunyiza nnyo muganda wange Mathias Walukagano yayogedde nti nadde ngenda muwahaaga nadde njaga muwahaaga ate simayina nesamulakunaga simayina byaka sina bakola ku Mathias Walukagga be propaganda w'abantu abakayiga ebyobufuzi ba propaganda abakayiga ebyobufuzi omukulu kijja kweyambisa omu ku bantu ba member baffe abayina kubayita numbers kyagaba user secrets abo beba Walukagga busakira macha kungamba nti nze banangide wabaddewo wanaye kunga ne Walukagga n'okwogera naye sinakwogerako naye mukulu Sawulo soko je mumuzize ekibuuzo y'omu ku basajja betwadde naye mulesi mugamba according fena twali tukutambula ku police station zenjawulo zikwatira waggulu namusanze ku police station yemu ebuna masentu nemubuuza taba kiri kitya nangamba tukitwaliza njagala mubuuza kino maaso ga kamera mukulu Sawulo tubadde tutambula naye mu kalulu bala fedina yafuna ku 10 mubalonze dada mukulu Sawulo ng'otya Katonda waliwo omutasooka okulonda obululu 10 njagala kwogera ekibi kino omusajja mulokole mu maaso ga Katonda nti bwaba polling station mu Uganda yawezezza abantu 10,000 bono bwafuna 10,000 onaafuna 408 n'abatononzi ne bampeemu nga bwe badde bakola ebintu byabwe ekyo Katonda yaba basasula abasajja abo njagala Katonda akozesa amaanyi ge asasula abasajja abo omusajja mulokole naye Mukama ajja kusasula abasajja abo 10,000 yalugyewa naye utabaako toto yalowa toto teriiko wabadde wesimbiwo ne Jjacob naluli nesimbawo mu 2016 era abasajja bano kye bankola ne bagula akalulu miliyoni 2.5 ne balangira kabuzi they are the same group era be bazzeemu akati njagala mbanyi nti Uganda eno gye tuyimiriddemu olwaleero bwebanga egenda mu ngeri ng'eyo mwe abaana baffe betuzaddemmwe mugenda okusanga future envundu esembayo because abantu batandise tebakyali genuine abantu banoonya mbuto zaabwe ate ye gurupu eyo gyolaba eyo enzibi y'akalulu ekyasinga okubaka tosobola kukola DR fomu eno n'okola ebintu bebifaanawo ebiti nga toto teriiko yalazeewo kyokka nosayiningisa abaana obulamu bwabwe yenkola yaabwe future eyonoonese ate kijoonoonye be bantu abeyagaliza ebyabwe ku bwabwe sisi yenzikiriza nzikiriza nti wabaddewo obukumpanyi nkugambye nze siri tebanaba results okiwulira bamulangiridde baba bamulangiridde yawangudde saagala kwogera kigambo kubanga nze ni muntu mukulu okiwulira bwabanga bamulangiridde yawangudde kyenzizaako kubanga nja kolagana naye superstar sikyadda akoledde nnyo Bunamwa division essaawa zino njaga kubuuza omukulu ono wa NRM yabadde atambula ku police station ez'enjawulo kino kikibuzo kinyaga omubuuza maaso gamwe bannamawulire Bale Ferdinand owannuuku yafunye obululu 10 Aluna Kyobe n'afuna obululu 408 twesimbyewo ffenna wabadde olaba tanapu ya okulondebwa yabadde ddala kituufu waliwo abantu yafunye 10,000 ku police station zaffe kabe 408 bw'oba otunuulira ng'otandise okola analysis y'ebintu bino nga bwe byatambudde osooka n'okola analysis ya previous election ku bammeeya n'olowooza nti bammeeya ddala bameka abaalonda ku mutimbaga ku tayimu eyo k'osinziira n'ojja n'ogamba nti kino kyabadde ki naye bammeeya bwe baba tebaaweza bululu 4 ku kisaawe manya guno omuwendo muki mbaddeko ne kansala abadde wa fact abadde wa deputy aŋŋambye ku station eno balonze abantu 300 bw'aba kansala nga yalondeddwa abantu 300 akalulu kalina kutambula throughout the whole box from the chairman up to the kansala w'abakyala kitegeeza bwe buba 3 ku ssentebe bulina kuba 3 ku kansala asembayo n'olw'ensonga eyo obubbi ng'obwo obukuusa twalibadde tetubwetaaga
tuli bavubuka tulina okukolerera embeera mwe tuwanga. Osokera ddala nebaza bannamawulire abamu abatali bayasi enawini si yaminzika enawini yaffe bannamawulire bannange bagirirwa kwimukamu tebavuddeyo kwogera otunya mukulu Patrick Omujuuka otunulira Sulabwayi okola naye mu radio tebavuddeyo kwogera naye ffenna ekintu kino kitukatakata ku wini yaffe abantu akola entertainment abali mu nsiike ya media so kinkwasa nnyo ennaku okulaba omuntu wa media ng'ate akuba nze Jjacob nga buli ebingi nnyo ebigenda maaso essaawa zino naye nange bituuse ekiseera ne binsukkako ng'omusango bagenda okumpaabira omusango nga bwe nabbi obululu nenze ndi mwetegefu olwedde lweya lwange alirwedde akimanyi kigenda maaso tulina diafoomu z'abantu abamu badde bakyupuna ddala ez'aba DP nga beekobanye n'abanoopu omanyi noopu ekibiina kyensinga okwagala kiba kyekibiina kyensosa okubeera nakyo ng'omuntu ekibiina ekyo kyayingiramu DP abamu ku bo abakyamu kati beegasa essaawa ze bali mu kunwanyisa waliwo obuntu okutambula waliwo simanyi Jjacob nabadde wakumeka kale kuga binnya ebyogerwa naye kikulu kiri nti amazima go weegali olwedde tulina presiding officer ali mu polisi lwakutte abadde akolera DP ogateko ne NOP buli kimu kijja kuvaayo katugende mu kooti era nkulusegenya kugamba nti tugende mu kooti tweyongereyo ojjukira kumaze okutegeera amazima ge galiwa olwedde nze nganze omuntu obukakafu bwo bulina buno bungi bulaba kana kasookera ddala kava ku saidi yaffe wano mu lufuka nalondedde twakwaatidde presiding officer ono yazze nga beekubanye babiri omuli Baati Ferdinand oyo wa NOP galiko na Lunakyolo ebakira ku makira bagamba nti Lunakyolo afunye obululu 4 Baati Ferdinand afunye obululu 10 ku tanaapu yalonze teriiyo muntu majority yaffe eyakidde ku makya okufuna abantu 100 ebyaddala wuuno eno ne ya Baati Ferdinand eno gye mulaba oyo akaana ntuno nti Jabale Ferdinand nga yeekobanye n'omukulu wa DP gwesajja kwogera linnya bwanange okumwogerako bwe bujulizi obusooka n'omuntu presiding officer ali ku poliisi asaba mukavalinga esitole ye nga muvudde wano nabe bannamawulire ng'okola ku radio ng'okola ku TV nkusaba nga bifuka tunakira kumakya kwogera kintu oyogera ku Jjacob abadde mu industry y'ebyensiike y'okuweereza ku mpewo emyaka 10 abasinga obungi mwakajoyininga ogala na excitement nnyo olwokuba kwaddeyo omutwalo beebiri oba 3 kakati wabadde because okigamba nti wabanka wapyaka akigamba ososebeera namba 3 wawamudde ne magini yenkana etya bali nga tebannaba kweyongerayo niko ndiyagerwa nga tugenda okuddamu nandabako nga tuli mukutambula mukozesa zenjawulo in fact n'ogwasooka nga tuligestalinga saakufuna bulungi naye sikutegeera ze nasinga okwetegereza lwali letwali nga twamunaizinga ku puroguramu bw'obeera eno nze nembeera eno tontabaala bakadde edi ffenna twaliwo bwe mulundi gwange gwasooka mwetegereza nemanya nti ddala yonwani yono Jjacob era mbadde muwulira naye nga nze tikiti mbadde ku NRM okubeera NRM ebbanga lyonna ngiwagidde NRM era bwe bukulembeze bwenkola nki bwendimu ye tikiti gyenkola gyendimu ku bwa kansala naye tekijjaako kolagana n'abantu kasita tuba nga ffenna bannayuganda obuzibu obuliwo bwe tusanga wano nti buli omu ategeera alowooza kusaavinga abo bamuwagira mu kalulu bwe tunaatambulira mu mbeera eyo tugenda okulema okubeera n'omulamwa ogwa patriots okulaba nti tufa ku nsi yaffe nga eggwanga Uganda okusinga okufa ku mbuto zaffe n'olwensonga mbasaba Jjacob si asoose okuba omukulembeze wa bunnamwaya oba wa ssaabagabo bangi babaddewo ng'abakulembeze n'olwensonga eyo bw'aba yawangudde nsaba tumwegatteko tumuwabule tusobole okubeera nga tugenda mu maaso ku lw'ekitundu kyaffe ekya bunnamwaya ate nze nkusaba olina kuba creative kubanga omukulembeze yenna alina kuba creative okusobola okusakira abantu bakolaki bawangaala nabo
kyekisinga obukulu kuba bw'otunuulya pulogulaamu za gavumenti eba protocol naye bw'onootambulira ku protocol yekka oyinza obutakolera bantu babunamwaya kusaba okutunula ewala okusakira okwetoowaza mu mutima eri abantu bolowooza nti bakusingako okusobola okubajjamu okusakira eri abo abakuwadde nebayimirira wabbali okugemako eri nemukwata mu kabokisi abantu babyogera ekintu ekyo walinsamaza oba waliwo ekintu ekiyitibwa amateeka buli polling station eri mbunamwaya yabaddeko abakuumi ab'enjawulo ate balondebwa Jjacob balondebwa akakiiko akaddukanya ebyokulonda nze omulimu gwange ng'omunamawulire oba ng'omuntu yeesimbye kwe kunoonya engeri ki yinza omukuumamu akafo kange bwetugerako ku RTC waliwo omuvubuka yadde mukazi yazze n'ekibokisi ky'obutwe ng'olwedde butiikiine bwadde mukepule neyefula agudde enzimbu n'abuyibwa munda teyabadde nze bagenze obukebera omukuwa kompitanga bagamba nti nabbi akalulu ebera nayesirikala nganze omuntu kubanga nze muntu atagala nnyo ntalo era nze omuntu ayagala nnyo okukola ebintu bya Katonda omufuka gwe bakutte yaviddeko buzibu buno bwonna bwonna yasooka kujja wange naŋŋamba nti njaga tuyambagane okuba nti ofuna kasente nange nfune kasente njagala wangu nemuga nti ebintu byange bikoleza nnyo nga ngoberera Katonda sisuubira nti ojja kukolagana naawe kyesaamanya nti agenda kukwatagana bakompetita bange era essaawa zino ali mu komera gyebayita komera lya Kirimanyaga mujja genda mumwebuulize obanga poliisi ebakkiriza okugendayo naye nga obujulizi obulaga obunabona obugamba nti zabba oba nze yabbi buli kubbwa bennyini abanga nti nabbi musango naye ate ndoludadde eswala ziwa poliisi because poliisi ekyasinza okubeera complicated wetakwata dr forms zino poliisi yarwana nnyo ozirya noziruma ezimu bazirya kati babawunsa bange oba ttiimu yange era ekwataganya ebyokulonda bino newambako ezimu nentwala omuvubuka oyo paka ku poliisi bali bagala namukuba abantu nze kenyini eyamutaasa n'omuntu omukubbo yadde asaturating akantu yomukubbo eyakolagana naye naye aganya okugenda wali omugjayo wakitagendayo ku poliisi omugjayo oba si kyekyo waga nti nadde wakusatu wakiti yalinnyeeyo oba nga yaddayo yakakasa yandize n'alinnyayo kubanga lukenge yabaddeyo ffe twabaddeyo abantu basatu waki yabuzeewo